ayingidde mu lutalo olw'okubanja Ssaabasajja Kabaka waffe n'okwebuuza wa Kabaka waffe waali ffe abatakyamulabako abatakyamuwuliza abatakyamanyiwa Kabaka waffe gy'ali. Ssaabasumba naye ensonga agiyingiddemu era n'agatta eddoboozi lye ku ly'Abannayuganda ababanja Ssaabasajja Kabaka era bw'atyo ategeezezza mukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga nti yandibadde mwerufu, yandibadde mukalabakalaba n'abuulira ensi ekituufu ate era n'abanga atya Katonda n'agibuulira amazima amatuufu. Ave mu bino eby'okwebuzaabuza kubanga ono Kabaka w'abantu, Kabaka waffe ffenna, si Kabaka we yekka nti yamulinako kontro. Obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ffenna butukwatako nga bannansi. Era twongera obbajjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine His Excellence yatugamba dda nti ebikwatagana ku Ssaabasajja Kabaka tubuuze Mayiga. Mayiga bannaddiini bagezezzaako okumugamba nti kino ekiseera kyalina okukoleramu okulaba nga tutambuza eggwanga era Mayiga alemeddeko agaanye okugamba abantu ekituufu. Byonna kyekiretedde Ssaabasumba naye okuvaayo n'agatta eddoboozi lye ku ly'abantu kubanga abantu bonna buli omu waayo twebuuza lwaki Kabaka waffe ali bw'ati, lwaki Kabaka waffe ali mu mbeera mbi. Ssaabasumba ensonga azingiddemu. Njagala nkutwale ate nkuwe ebibaka bwa Ssaabasumba ng'ategeeza omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga nti ebintu byalabanga ebyokusaaga, byalabanga ebyokuzannya ate munnange biyinza oleeta obuzibu mu maaso awo singa anaaba tayogedde kituufu era nga tabuulidde bantu kituufu. Ate nga kino tubadde ffenna tukiyogera wano, tubadde ffenna tukimugamba naye munnange nantabuulirirwa. Naddala ow'ekitiibwa Ssemwogerere wakati mu kukuwa ekitiibwa ne mu kukwagala ennyo nga baakuwandiikira ebbaluwa ojje ozeemu bamulekwa ne bannamwandu amaanyi ku kavule ng'ab'emitima egimenyese bakuŋŋaanye jangu abasabire oyogereko nabo ne mugaana ne mugamba temugenda kujja. Naye olw'okuba Mpuuga alina ebitaano oli confirmed nti gwe mugenyi omukulu. Ekyo kyokka kye nninze nga Bayibuli egamba mu Isaaya 61 Omwoyo wa Mukama ali ku nze, Mukama antumye eri abo ab'emitima egimenyese, okuyunga emitima egimenyese, okusumulula abasibe n'abawambe, okuteebwa eyo gundi eyo entomeredde wano. Waliwo abasibe naye waliwo n'abawambe. Ezo kategore zonna baali wali Makerere ku kavule nga bakuyise, abantu nga balina abantu baabwe abaawambibwa, naye waliwo n'abaasibibwa, naye nga bano abakuyise balina emitima egimenyese, ng'ejjinja limu ligenda kukuba ebinyonyi 4. Mwagaana okulinnyayo. Naye olwaleero mwenna mukuulumuka, mwenna mukuulumuse, mweteekateeka okugenda e Masaka, Feriiso ku lutimbe. Kansooka ensoma ekyawandiikibwa ekyo kuba nakyo kintomedde wano, ate mpulira nga nakyo ate kireese enjiri ndala. Isaaya 61, Isaiah chapter 61. Bayibuli eyawulamu abawambe ate n'abasibe. Isaiah chapter 1. Isaiah weeyayo twagoba wano oluzungu naye maama. Essula y'Enkaaga-mwemu. Omwoyo gwa Mukama Katonda guli ku nze, kubanga Mukama anfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi. Antumye okusiba abalina emitima egimenyese. Abo baaliwo. Bayibuli ey'Oluganda yagamba abawombeefu,
naye bw'osoma ey'oluzungu etegeeza abantu abanaku abali mu miserable state. Abanaku tugambye abawombeefu be banaku. Kasooka enzireyo tubitemeteme bulungi, bonna baaliwo awo ku kavule. Wulira essula y'enkaaga mu emu. Omwoyo gwa Mukama Katonda guli ku nze, kubanga Mukama anfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi. Abo be banaku. Antumye okusiba abalina emitima egimenyese, abo baaliwo, okulangirira eddembe ery'abawambe n'abasibe okuggulirwawo ekkomera. Okulangirira eddembe ery'abawambe ate n'okulangirira abasibe okuteebwa okuggulirwawo ekkomera. Kategore ezo zonna bw'oba ozaagala genda ku kavule. Omwoyo gwa Mukama bino si bibanja Bugembe, kuba ye Bugembe atugamba Museveni ye yamusimba. Oyo simuyinako pulobulemu akole ebya Museveni. Ezo kategore zonna zaaliwo lwe baabayita. Naye olw'okuba abo bo banaku tebalina bimu bya 10 tebalina biweebwayo, mwenna temwalabikako. Naye olw'okuba Mpuuga alinamu ettooke lye yabba, mugende mulitemeteme ebiwagu. Mugende buli omu afuneko ekiwagu oba omunwe, mugende mweyagale. Mugende mweyagale, mugende musabe. Okulanga omwaka gwa Mukama ogw'okukkiririzibwamu n'olunaku lwa Katonda waffe olw'okuwalaniramu eggwanga. Wakiri waligenze n'obagamba ebigambo ebyo nti waliyo omwaka gwa Mukama ogw'okukkiririzibwamu. Waliwo omwaka gwa Mukama ogw'okuwalaniramu eggwanga. Wakiri wandibagambye ebigambo ebyo nga bifukiddwako amafuta, Mukama baba yakuyita n'akufukako amafuta. Wandibagambye nti waliyo olunaku lwe bagenda obisasulira, olunaku olw'okuwalanirwako eggwanga. Kitegeeza olunaku lwa revenge, olunaku lwa judgment. Omuntu avaawo ng'awulidde ekigambo ekiriko amafuta nti waliwo olunaku Museveni lwalikwatibwa ne bakugamba leero omulamuzi teyasobodde kujja, bamuzizzaayo eruzira, bajja mubuulira lwalikomawo. Olunaku olwo ensi erulinze. Omusajja wa Katonda olulangirire, Bayibuli ekukkiriza okululangirira. Obabuulire oba John Bosco yawambibwa, waliyo olunaku olw'okufuna obwenkanya. Lwakasiisi yatuma ne bawamba omuntu embalala n'abulanga John Bosco Kibalama. Mu misango emingi gye yakola gyonna yali agisimatuse, ogwo gwamusinga ne yeebaka mu kkomera emyaka 30. Lwakasiisi, Chris Lwakasiisi. Omusango ogwamusinga gwa muntu gwe baanona embalala mu dduuka ne bamugamba Chris akututumye. N'abula. Kyogere n'amafuta abantu baveewo nga bakiwulidde, ng'oyunze emitima gyabwe, kubanga wali togenda kujja na byuma obasalemu emitima, oginyigenyige, ogiyungeyunge, ogisibeko obuti, ogizeemu. Nedda. Ekyokukola okimanyi. Naye nakyo kyakulema.
njagala mbabuuze senga mbadde nze chairman wa Inter-Religious Council nendaba ku TV nga bamenya abantu bo mu Lubigi nenkubira bannaddiini bonna ne tuteekamu amaganduula ne tulinnya emmotoka zaffe ne tugenda ne tugamba owa Greda nti toddamu kumenya nnyumba n'evu nga ndi wa Inter-Religious Council ne mbayita bonna ne babeera waawo ne mbagamba temumenya. Waliwo omuntu ayinza obbakuba tiyagaasi abo omanyi kye kiba kitegeeza ng'obakubye tiyagaasi eyo ebeera bagiyita uniting factor. Ne balaba Kazimba Mugalu nga agudde eri n'egganduula omubye tiyagaasi Serwadde agudde eri oyo ani Semwogerera agudde eri Sipiritriatori ono w'abagundi ow'aba Sodokisa agudde eri ndi mu kika ndi wakiko ow'aba Museveni Sida agudde eri kiba kiwedde Museveni abeera avuddeko. Kitiibwa Semwogerere wakati mu kukuwa ekitiibwa ne mu kukwagala ennyo nga bakuwandiikira ebbaluwa ojje ozeemu bamulekwa ne bannamwandu amaanyi ku Kavule ng'ab'emitima egimenyese bakuŋŋaanye jangu abasabire oyogereko nabo ne mugaana ne mugamba temugenda kujja. Naye olw'okuba Mpuuga alina ebitaano oli confirmed nti gwe mugenyi omukulu ekyo kyokka kye nninze nga Bayibuli egamba mu Isaaya 61 Omwoyo wa Mukama ali ku nze Mukama antumye eri abo ab'emitima egimenyese okuyunga emitima egimenyese okusumulula abasibe n'abawambe okuteebwa eyo gundi eyo entomeredde wano waliwo abasibe naye waliwo n'abawambe ezo kategore zonna baali wali Makerere ku Kavule nga bakuyise abantu nga balina abantu baabwe abawambibwa naye waliwo n'abasibibwa naye nga bano abakuyise balina emitima egimenyese ng'ejjinja limu ligenda kukuba ebinyonyi 4 mwagaana okulinnyayo naye olwaleero mwenna mukuulumuka mwenna mukuulumuse mweteekateeka okugenda e Masaka Feriiso ku Lutimbe kansooka ensoma ekyawandiikibwa ekyo kuba nakyo kintomedde wano ate mpulira nga nakyo ate kireese enjiri ndala Isaaya 61 Isaiah chapter 61 Bayibuli eyawulamu abawambe ate n'abasibe Isaiah chapter 1 Isaiah weeyayo twagoba wano oluzungu naye maama Essula y'enkaaga Omwoyo gwa Mukama Katonda guli ku nze kubanga Mukama nfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi antumye okusiba abalina emitima egimenyese abo baaliwo. Bayibuli ey'Oluganda yagamba abawombeefu naye bw'osoma ey'Oluzungu etegeeza abantu abanaku abali mu miserable state abanaku tugambye abawombeefu be banaku. Kasooka enzireyo tubitemeteme bulungi bonna baali waawo ku Kavule wulira. Essula y'enkaaga Omwoyo gwa Mukama Katonda guli ku nze kubanga Mukama nfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi abo be banaku antumye okusiba abalina emitima egimenyese abo baaliwo okulangirira eddembe ery'abawambe n'abasibe okuggulirwawo ekkomera. Okulangirira eddembe ery'abawambe ate n'okulangirira abasibe okuteebwa okuggulirwawo ekkomera.
kategore ezo zonna bw'oba ozaagala genda ku Kavule. Omwoyo gwa Mukama bino si bibanja Bugembe, kuba ye Bugembe atugamba Museveni ye yamusimba. Oyo simuyinako pulobulemu akole ebya Museveni. Ezo kategore zonna zaaliwo lwe baabayita. Naye olw'okuba abo bo banaku tebalina bimu bya 10 tebalina biweebwayo, mwenna temwalabikako. Naye olw'okuba Mpuuga alinamu ettooke lye yabba, mugende mulitemeteme ebiwagu. Mugende buli omu afuneko ekiwagu oba omunwe, mugende mweyagale. Mugende mweyagale, mugende musabe. Okulanga omwaka gwa Mukama ogw'okukkiririzibwamu n'olunaku lwa Katonda waffe olw'okuwalaniramu eggwanga. Wakiri waligenze n'obagamba ebigambo ebyo nti waliyo omwaka gwa Mukama ogw'okukkiririzibwamu. Waliwo omwaka gwa Mukama ogw'okuwalaniramu eggwanga. Wakiri wandibagambye ebigambo ebyo nga bifukiddwako amafuta, Mukama baba yakuyita n'akufukako amafuta. Wandibagambye nti waliyo olunaku lwe bagenda obisasulira, olunaku olw'okuwalanirwako eggwanga. Kitegeeza olunaku lwa revenge, olunaku lwa judgment. Omuntu avaawo ng'awulidde ekigambo ekiriko amafuta nti waliwo olunaku Museveni lwalikwatibwa ne bakugamba leero omulamuzi teyasobodde kujja, bamuzizzaayo eruzira, bajja mubuulira lwalikomawo. Olunaku olwo ensi erulinze. Omusajja wa Katonda olulangirire, Bayibuli ekukkiriza okululangirira. Obabuulire oba John Bosco yawambibwa, waliyo olunaku olw'okufuna obwenkanya. Lwakasiisi yatuma ne bawamba omuntu embalala, n'abulanga John Bosco Kibalama. Mu misango emingi gye yakola gyonna yali agisimatuse, ogwo gwamusinga ne yeebaka mu kkomera emyaka 30. Lwakasiisi, Chris Lwakasiisi. Omusango ogwamusinga gwa muntu gwe baanona embalala mu dduuka ne bamugamba Chris akututumye. N'abula. Kyogere n'amafuta abantu baveewo nga bakiwulidde, ng'oyunze emitima gyabwe, kubanga wali togenda kujja na byuma obasalemu emitima, oginyigenyige, ogiyungeyunge, ogisibeko obuti, ogizeemu. Nedda, ekyokukola okimanyi, naye nakyo kyakulema. Njagala mbabuuze, senga mbadde nze chairman wa Inter-Religious Council, nendaba ku TV nga bamenya abantu bo mu Lubigi, nenkubira bannaddiini bonna, ne tuteekamu amaganduula, ne tulinnya emmotoka zaffe, ne tugenda ne tugamba owa Guleda nti toddamu kumenya nnyumba n'envu. Nga ndi wa Inter-Religious Council, ne mbayita bonna ne babeerawo awo, ne mbagamba temumenya. Waliwo omuntu ayinza obba kuba tiyagaasi abo. Omanyi kye kiba kitegeeza ng'obakubye tiyagaasi eyo ebeera bagiyita uniting factor. Ne balaba Kazimba Mugalunga agudde eri n'egganduula omukubye tiyagaasi. Serwadde agudde eri. Oyo ani? Semwogerera agudde eri.
Sipiritriatori ono w'abagunde w'aba Sodokisa agudde eri. Ndi mu kika ndi wakiko w'aba Museveni sida agudde eri. Kiba kiwedde Museveni abeera avuddeko. Museveni aba avuddeko. Abo ne badde sayidi eri. Ng'amagye gali sayidi eno tewali wayinza kukubayo sasi. Tewali ayinza kukubayo tiyagasi. Wabula mutuula ku TV zammwe ne mubiraba ne musirika ne mutabyogera nako. Naye mba kubanga ndi mweyo kaliba nali ne bwe nfunayo basatu ku Inter-Religious Council. Ne ngamba wanne matuddamu kumenya. Omanyi kye kitegeeza? Omanyi kye kitegeeza? Kabaka Akabu. Kabaka Bw'atyo Ssaabasumba bw'alayidde obutagezaako kwetaba ku mukolo gwa Matyansi Mpuuga Nsamba era Matyansi Mpuuga Nsamba byasiba bikutuka.